Haleluya, haleluya. Yesu Munazaresi kabaka yebazibwe abooluganda mbatumiddeko nnyo mbalamusizaako nga mpita mu linnya erisinga amannya gonna erya mukama waffe Yesu omwana wa Katonda omulamu era ono abalamusaako ndi Mariam Blessing. Tubaza Katonda ku lunaku lwa Mande ekitiibwa n'ettendo tulimuddiza tetwategedde nti bwe tutifa abanabeera abalamu era tubaza Katonda omuyinza wa buli kintu kyonna nti tukuŋŋaanya ate era ku lw'ekigambo kye era nga bwayogera nti bwe tunakuŋŋaana nga babiri basatu ku lw'erinnya lye oba ku lw'ekigambo kye ajja kubeeranga mu masekkati gaffe era wano we tuli tusukulumye ne mu babiri era tukkiriza nti waali okutulungamya mu buli kimu kyonna abatendereza abasinza bapulogulama mukama bakola obulungi obutagambika nabaweereza mwenna mpeereddwa omukisa okuyimirako mu maaso gammwe era ekitiibwa nkiddiza Katonda nga tuwanga saaviisi eno mu mikono gya mukama naffe bennyini tuwaye emitima gyaffe emyoyo egibuzaawo ekigambo egisangula kye tuyize emitima gyaffe tugiwakanya era twewunga mu musaayi gwa Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu olunaku olwaleero tugenda kubanga tundawo ku nsonga ya disobedience oba obujeema obujeemu ku luno nga tujeemera mukama tusobola okujeema oba tulina okujeema kwa mirundi ng'esatu era mukama anaabayagadde tujja kubanga twongereza olunaku olw'enkya ku topiki eno kubanga kyetaaga tugigaziyeemuko tulina obujeemu bwa mirundi ng'esatu ng'abalokole mu kkanisa obujeemu obusooka bwe bujeemu obwa mukama n'ayogera n'otakola kyayogedde obwe bujeemu obusookerwako tugaana okukola mukama kyayogedde ne tuteekawo n'ensonga oluusi zibeerawo nga ffe tuzirabanga ezo z'ensonga zaffe ne tubeera n'obujeemu obw'omulundi ogwokubiri bwe tuyita nti mukama akutumye n'ogenda n'okolako ekitundu obwo nabwo bujeemu buli awo obeera sitiri obeera tukoze obeera ojeemye oluusi tukolako ne tukoowa ate kino kitwaliramu n'okweyama nga mukama yantuma kino n'olangira n'okulangirira nze mukama yantuma kino okola kino nze mukama yantuma okolako emyaka 2-3 nkubivaamu naye nga yakutuma tannaba kukunyula gwe n'onyuka n'obireka obwo nabwo bujeemu eggulu libubala nti bujeemu tulinawo obujeemu obwokusatu ye mukama okutuma n'olwawo mukama okutuma okugenda okola ekintu kyakutumye n'olwawo wano ebiseera ebisinga kitutwalira mu kubuulira njiri asobola okutuma nti genda obuulire enjiri nga n'ensonga weeri gwe gy'otamanyi waliyo akakilipu ke nalaba nga waliyo omusajja eyali ng'akooye ng'ensibi mutamye n'agenda mu kasiko n'awanika omuguwa n'aleeta n'akatebe n'ayimirirako yeewanikemu yeetuge afe ensi emutamye kati ne wabeerayo omusajja omulala omubuulizi w'enjiri yali atambula ku kkubo ng'agenda kirabika ng'agenda gy'abuulirira enjiri bwe yatuukaawo mu kasiko mukama n'amugamba buulira ensiko enjiri eddoboozi ne lijja lyakibwatukira mwana wange buulira ensiko eyo enjiri ey'essuubi Yesu yeebazibwe nga mukama amugamba okubuulira ensiko enjiri y'essuubi omubuulizi w'enjiri n'agamba kijja kitya mbadde ngenda kubuulira bantu eri gye ngenda ate kati mbuulira ensiko n'agamba nedda n'addamu n'atambula eddoboozi ne likoma omulundi ogwokubiri mwana wange buulira ensiko eyo enjiri ey'essuubi neyeebuuza mukama yayogedde oba sitaani ensiko bagibuulira batya enjiri kumbe mu wakati mu nsiko eyo emmanju w'ensiko waliyo omusajja omu awedde mu ssuubi ng'ali mu kuwanika ku muguwa afe kati omusajja n'atuuka ekiseera n'agamba waki mukama yayogedde ndaba eddoboozi lya mukama kantandika okubuulira enjiri n'abuulira ensiko enjiri bwe yabuulira ensiko enjiri yagenda okuwulira ng'oli ali mu kwetuga ng'awulira enjiri wakyaliwo essuubi gwamumanyi Katonda omuyinza olaba kuwa obulamu by'oyagala batasobola kukuwa oli ali mu kwetuga n'awuliriza n'awulira n'asooka awumuza omuguwa wansi ono n'akanya kubuulira enjiri y'essuubi n'awulira agenda okubeera ng'omusajja abadde yeetuga ng'atambula mpolampola ng'ajjayo n'ali mu kubuulira enjiri n'agamba bino ebigambo nga birungi ekyamazima mbadde nfudde mu bulamu bw'ensi leero lyennyini kati kuba ekifaananyi okirabe singa ono gwe bagamba okubuulira ensiko enjiri singa yagaana n'agamba kirabika ono sitaani yayogera nange singa oli yeetuga obulamu buli ne bugenda so ng'ayogera mu kigambo kidasekeri n'agamba nti tasanikira kufa kwa mubi omusaayi gwe ogwo gwoyo yangeetuze singa yamala ne yeetuga ng'onaganya okubuulira ensiko enjiri gwandibadde gwe bali bwa kwono so obwo bwe bujeemu obw'okulwawo okukola mukama asobola okutuma awantu nga kiri immediate kati n'agamba genda obuulire enjiri mu bazadde bo gamba ate abazadde bange ate basiraamu nnyo ate bakambwe nnyo ate bakola bwe bati naye nga yalaba nti waliyo afunye omutima waliyo ayambaziddwa omutima ogw'okwagala ebintu ng'agenda kutematema abazadde be lwa bintu ng'alaba nga wanayitawo wiiki 2 nga tonnatuukayo omwali agenda okufa obwe bujeemu obwokusatu obusooka bwakugaanira ddala obwokubiri bwakulwawo obwokusatu bwakola ku kitundu kale bwe tugenda ku mwami ono yali omujeemu era ng'omutwe gwaffe bugambye nti obujeemu n'ebiva mu bujeemu bwe tuba nga tujeemye mu maaso ga Katonda sigoweka akola loosi wabula n'abakuliraanye bonna bakifunamu kibatwaliramu kibayooleramu ekyo kyokoze ekyokujeemera Katonda ono tulaba omwami Yona bamugamba okugenda okubuulira enjiri nga mukama alinako wamutuma kati bwe yali nga amutuma ngaffe abaana b'abantu bwe tulina endowooza yaffe tulinako bye twagala kyokka ne mukama alina byatwagaza tulina bye twagala ffe bye tuyayaanira kyokka mukama alina byatwagaza kyokka batusaba nga tugamba nti mukama okwagala kukukolebwa ebyobulamu bwaffe eyo saala tugisabe nga bwe tulinaku obutakoowa kubanga okwegomba kw'omubiri gwaffe kungi kunene kugazi tekukoma tukate ye mukama alina pulaani ndala nnyo ebyobulamu bwaffe tupulaaninga bino ye napulaaninga biri yensonga lwaki opulaaninga nti kangende nkole ngende nsobole nga woleseyo ne sente mu bintu byogenda osuula n'ogenda bwoti n'ofuna accident mu kubo n'ofa Katonda alina pulaani ndala gye tuli naffe tulina ndala kyetuva tusaba nga tugamba nti kitangire kukwagala kukukole ebyobulamu bwaffe Yesu yeebazibwe so leka tulabe ku musajja ono Yona omusajja ono Yona tuli mu ssuula n'esooka ekitabo kya Yona oba Jona aba Peoples Jona chapter 1 from verse 1 to 8 agamba nti awo ekigambo kya mukama kyajja eri Yona omwana wa Amitaayi nga kyogera nti olaba okugenda Nineeve ekibuga ekyo ekinene okirangirire kubanga obubi bwabwe bulinye butuuse mu maaso gange naye Yona n'agolokoka okuddukira lwaki Yona yadduka lwaki teyagenda eri
yona munda yali amaze okusalira abantu bali omusango naye nga mukama gwalina ekisa ekingi naffe nga bwe yatusaasira twali babi naffe twali babi nga bwalina ekisa ekingi abantu bali kituufu baali boonoonye era yona ekyamugana okugendayo nti kubanga baali boonoonye nga yona kyayagala katonda abattebusi bafe baveewo kyokka ye ate mukama amugamba genda obambuulirire enjiri yesu kristo bazibu yona n'agamba tonda banga n'adduka emisinde n'agenda e Talusiisi yesu kristo bazibu abooluganda so bwe yagenda mukama n'amutunuuliza eriiso lye omanyi Dawudi yagamba nti mukama n'addukira wa ng'ensi yonna bw'eti n'okujjula kwayo bibyo bwe ngenda emagombe nga gy'oli bwe ngenda mu lusozi nga gy'oli n'addukira wa kati yona teyakimanya nti byonna bya mukama n'adduka munnange okuva gye bamugambye okudda gye batamugambye yesu kristo yebazibu bwe yadda gye batamugambye munnange mukama n'amuleka n'agezaako kale n'adduka n'addukira e Talusiisi okuva mu maaso ga mukama n'aserengeta eyo n'alaba ekyombo nga kigenda e Talusiisi awo n'abawo empooza yaakyo n'asaba Loomo agende nabo e Talusiisi ave mu maaso ga mukama oba maaso ga mukama gali sayiti ki tosobola gavambulwamu wegali naye mukama n'asindika empewo ennyingi awo njagala mukama n'asindika empewo ennyingi omuyaga omungi neguba ku nnyanja ekyombo nekyagala okumenyeka ani aleese ekyo kubanga ku kyombo kuno yona teyaliko yekka kwaliko n'abasuubuzi abalala kwaliko ne badriva n'abakozi baako naye ku lw'omuntu omu ku lw'obujeemu bw'omuntu omu bw'ati bonna baali basaanawo yesu yeebazibwe ku lw'obujeemu bw'omuntu omu bw'ati ekyombo kyonna kyali kigenda saanawo ndowooza olaba obuzito bw'obujeemu abakuliraanye ebikuliraanye ebyogera n'ebitoogera byonna bifa singa obanga ojeemedde mukama olaba ojeemera mwana wa muntu n'akukyawa yesu kristo yeebazibwe bw'empewo nejja ne babula ekyombo ne kibula okumenyeka nabo abavuga ne batya ne bakaabira buli muntu katonda we ne basuula mu nnyanja ebintu ebyali mu kyombo bakiwebule naye yona yalinga ngase mu kisenge ekyekyombo ng'agalamidde yeebase otulo omuwulidde katonda obanga akulonza okukola tolinawo ogenda kuddukira saba busabi kisa okola ekyakutumye yesu yeebazibwa booluganda saba kisa kubanga ebintu ebimu oluusi mukama bitulagira naye nga tokiwuliranga nako ku mutima gwo nti nkiwulira kikulukuta tokiwuliranga nako nti nga tokifumiitirizanga nako nti nsobola okikola naye mukama n'akulonda n'agamba genda okikole yesu kristo yeebazibwe genda okikole kati awo oba olina kusaba kisa yesu yeebazibwe munnange yona banne baalwanagananga n'ekyombo naye ebintu bye baali basuubudde byonna ebyali ku kyombo ne babisuulamu ekyombo kisobole okuwewuka abagamba bakirabika empewo bwe tunayawuka ku kyombo egenda tuleka naye nga wa ng'empewo eyongera bweyongeze kyebava baddamu amagezi ne bagamba naye ono munnaffe yeebase obwebasi abadde ki n'omusajja n'agola kye abawo omugoba w'ekyombo n'ajja gy'ali n'amugamba nti obadde kigovu obadde otya gwe omwebasi golokoka osabe katonda wo era mpozi katonda anaatujjukira tulamu okuzikirira ne boogera nti buli muntu ne muganda we nti jangu tukube akalulu tulyoke tugerere bwe tulagibwa akabi kano bwe tulangibwa akabi kano okutubaako awo ne bakuba akalulu ne kagwa ku yona yesu kristo yeebazibwe bano bagamba tubeeranga abali mu kulaba firimu yesu yeebazibwe abooluganda tubeeranga abali mu kulaba firimu yona ngadduse mbu mu maaso ga katonda n'agenda ne yeekweka banne baaguddemu agenze kubasuulira buzibu basanze obuzibu ku lwa yona balwanagana n'eryato ligenda bagenda kuzikirira bagenda kukola kimaali zonna bazisudde mu mazzi ziweddewo kati basigaddeko bokka agamba naye kino kiva ku ki buli omu asabe katonda we buli omu amagoba g'obujeemu tugagabana wekka n'abaana bo ne baaneiba bo ne mikwano gyo n'abazadde bo buli omu agabana ku bujeemu bwe wajeema kuba ye mukama ate wabajja okuleeta obusungu bwe buli ekikubiranye kigenderamu yesu kristo basibwe so olunaku olwaleero tetugenda kusukuluma awo nnyo katonda wanaaba atuwadde ekisa tujja kwongereza olunaku olw'enkya awo wennyini tubadde ku nsonga ey'obujeemu n'ebiva mu bujeemu ennaku olwali tubadde nga tulaba ku nsonga ku muweereza wa mukama yona mbwawo ne bamugamba nti kale tubuulire gwe tulangibwa kabi ki okutubaako omulimu gwo mulimu ki ekika kyammwe kika ki munnaye bwe baatula ne bakuba akalulu ne kagwa ku yona batandika omukazaakaza namugamba naye ati gwosinza katonda ki era muli bakika ki ovaawo ogenda wa neyeyogera tolagamba yono mwenyini nyinya atulekedde abo obuzibu buno yono mwenyini nyini ne bamukwata bwe batyo ne bamusuula mu mazzi so nga ate mukama kyeyali ayagadde oba yali ayagadde abasuule mu mazzi bonna naye alondemu yona ekinyonja kimumire naye ne beekolamu omulimu mangu nnyo ne beekolamu omulimu buli omu asabye tukole bwe kiti kuba ekifaananyi akafuya akaali awo akaseera ako nakomenkereza nga senkulu bamutuuseeko omujeemu ajeemedde katonda n'adduka era bakomenkereza nga bamuguddemu era nga musudde mu mazzi era ekyombo ne kiddamu ne kitereera bulungi ne kitambula bwe bamusuula mu mazzi bano ne baddamu ne batereera so obujeemu osobola okulaba omuntu nga yeekoledde obujeemu bwe ogamba yamanyi ne katonda we so mwatu gyandi kutwaliramu naawe kubanga wabanga ali mu kugabana amagoba ayinza obutagafuna yekka n'abamuliraanye n'abaana n'abazzukulu bayinza okigabanako kati fe abaana ba katonda akaseera kano tutunule ku nsonga eyo ye bw'ati yona bwe yagabana naye golowooza onaagaba ogenda funa ki magoba ki gogenda ofuna mu bujeemu temuliseemu ttooki fekka na fekka waba okoledde obujeemu emirundi mingi katonda ayogera naffe okuyita mu kigambo kya katonda okuyita mu baweereza be okuyita mu birooto okuyita mu bigambo okuyita mu kwolesebwa naye ne tubitwala bwe tutyo ate mwatu bulooto ekirooto ng'ofunye sente n'ozifuna ekirooto omanya nti kyamazima naye bulooto ekirooto nga mukama alina kuba kutuma ogenda okola omulimu gwe okitwala nga kisaagirira yesu kristo bazibwe ekyayona kyali kirabibwako obujeemu bukutula n'empuliziganya yo ne mukama genda okulaba oti ng'empuliziganya tekyaliwo nga tokyawulira mukama nga tokyawulira kubeerawo kwe nga ne bw'osaba okuba ku bisenge wali osabyeko ng'oyogera bwogezi naye nga tekiva ku mutima kubanga oli mujeemu katonda akulaba bubi wadduka mu maaso ga mukama wagaana ekigambo kye
kati naye alaba abeera ali awo olunaku lumu mukama nyamba ompe kino mukama naye nga akutunuulira ng'alabira ddala omutima awedde emirimu. Yesu yeebazibwe. Awo tugenda okumu lunaku olwaleero mbagaliza okubeera obulungi mukama bankumire abankolera obulungi mu linnya erya Yesu. Kitanga tula mu ggulu ne mu nsi nkwebaza ku lw'ekigambo kino ekyakaseera kano era kiwandiike ku mitima gyaffe nange mwenyini mukama kyetaaga nneme okubeera atasimibwa mu maaso go ng'ate mbadde mpeereza ekigambo kyo mukama otulungamye makubo gonna otubikkulire kwagala kwa mukama era obulamu bwaffe amagenda gaffe mukama mu buweereza mu mirimu gyaffe mu maka gaffe mu ngendo zaffe mu bulamu bwaffe twetaaga mwoyo mukama okutulungamyanga mu buli kimu kyonna nkwebaza mukama olw'ekigambo eky'olunaku olwaleero era nkyonga mu musaayi gwa Yesu kiwandiike ku mitima gyaffe kibeere kitundutundu nga tutambula nakyo emisana n'ekiro agamba Joshua n'amugamba nti tekikuvangako emisana n'ekiro naffe bwe tutyo mukama tukyetaaga webale nnyo mukama webale nnyo taata webale ekitiibwa ky'amawanga mbagaliza okubeera obulungi mukama bakume.